Leero mu Jakaka wuwo. Embeera ekyali ya bunkenke bundi bujjo mu bantu abatawanyiziddwa amataba abawerako tebannaba kuzuulibwa. Koko yonna baba suye stohe moya koko byona byagenda milioni ya 20 munombe yagulyaga koko byona bintu byona tana kantu kona katwayi munomba baba. Nga Red Cross twabadde ku ground nga tunoonyereza ku bantu ababuze okukwatira wamu ne family members okunoonyereza abantu abafudde. Essaawa zino twakazuulayo emirambo 16 tugitegese ne tugiteeka mu busawo bw'abafu abamu abantu baabwe babatutte. Leero mu Jakaka wuwo. Abayizi abagobwa emakerero lw'ekwekalakaasa baagala wabeewo obwenkanya mu nsonga zaabwe bagamba buli kye baakola kyali mu mateeka. Balabika baatusonyiwa ate tolaba bakola n'ebibuuzo so tukomawo gye muli nga twagala obbategeeza ti olwaleero we tuli wano leero 9 enkya nga 10 tugenda kuba nga tugenda mu disciplinary committee tugenda kuba nga tugenda mu kooti tuyimirire ffenna tulwanirire wamu era nga tuwakanya n'ebyo nebigambibwa nti tuyimirira mu kulwanyisa kino nga tulina ebyobufuzi emabega waffe n'ebyo byonna ffe tubiwakanya. Leero mu Jakaka wuwo. Abatakisi e Busega bavudde mu mbeera ne beekalakaasa bawakanya okubaganya we bakolera mu bukyamu. N'olyowo Kalerwe bamuyita Sula Mukawoya Muhammad bebaleese bakifeesi bwe balina ttiimu y'abakifeesi abatigomya Kampala. Ago n'amalala ge tuleese mu Jakaka wuwo.